political updates. N'omukukunavu Yosefu Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mamole Namatovu omukukunavu. Soko tubulireko bitakolimba kakanya obusungu bw'ogwesebo abaana b'abanno bosalulukidde lwaki olekanga abazadde mu biwoobe olimba sebitakolimba kakanya obusungu bw'ogwesebo abaana b'abanno bosalulukidde lwaki olekanga abazadde mu biwoobe kakati nno musaasire nze ate tukusaasireko ki abawulira nga boogera omwana wange bamutta ne babimugjamu bamuttira mu gundi Albert Cool. Somebody trade insults. Who told you to kill him? The man is after us because you killed him. I didn't know. I was not aware. Musasiri. Again, they were finna the bakapuli y'omwana wa. Nga n'omulongo dokita yamubbomu. Ne balumba mukazi wange bamutte. Ne babatalinga omwana wange. Ne bampa obutwa 5 times. When you look at my lips, they are dark. Wange naye ngambe emimwajo nga middugavu nnyo. I swallow. Etampeko of chako every day. I know when I'm going to die. It's on 10 years. Omanyi lw'ogenda okufa. Poison. My body will never kuba 5 times. Let me tell you, this is not a fiction. Even the president of Uganda, His Excellency, the president of Uganda, Kaguta Museveni, can recognize the voices of the two Ugandans. Abantu badde bagambo ba firimu oba obutambi ozannya buzannyi. Museveni can recognize that one, the one who is speaking, the one who is vowing to finish me, the one who is assuring the Chinese that this one is not going to fall into the trap of Amlan, is the chairman of the mafia gang. He's a lawyer. Sentebe wa mafia gang. Very smart. Very smart. Has appeared on a number of commissions. He's a Ugandan. The try Ugandans. Oyo abadde ayogera. Yes. Munna Uganda wa wano. Nze abalaba ku video mu Nsasiri nga batta omwana wange. Bino bye babadde balamuziganya byambuzi ate byankoko Tamale. Kampala abatwa. Tetuli mu lufula. And you people who think that you extract these organs from dead people, are we having more dead people than China? Are we having more dead people than Pakistan? Amlan is in prison, convicted on my tapes. He came to offer me $1 million. I rejected it. Yansanga wali bali enkoko. Basoka kugamba tibampereddewo obutwanzirukewo banziti. Waneno ku De Winton. We nateranga okusanga olumu. Kati akakafo pato yakaguze. Pato namuyamba. Bwe batono mugundi ono omuwala bawaliza pato nga bagala kubba sente ze. Was extracted from South Africa. There was the boy had made money. Pato namuyamba mukomera bamuvunaana ki. Bali bagala kubba sente ze. Kati Amron yakusanga ku De Winton. Nayaga okuwa sente. Batugambirawo nti bakuweerawo obutwawo. Nveewo banzitire ewalala. Nti oba wabulira mu kigere kyante simanya ki. Akavo kabadde ka mwennyina wa Dr. Kizza Besigye. Nga tayinza ng'omukazi tayinza kunzita. No. Oba yagala okufa genda olye mukoloni kya 13. When you go to these expensive places, they know the impact. What bond bayina gundi. Akati kamba boli. Let us analyze. Tetubadde mu lufula. Let somebody who knows Chinese tell us that is not Chinese.
olimi olubadde lwogera nze mbadde mpuliramu nze sibitegeera Uganda amanyi Oluchina akube essimu agenshi Luchina. Do I know Chinese? Can I fake a Chinese? Do I know whether there is a province called Nanjing in China? But fortunately, the Chinese has fled with his 2 daughters because he was linked to the Chinese Communist Party, and he said, I'd rather go home and be charged on the Chinese law, which is soft. So if these human organs are extracted from dead people, do you have more dead people than the Chinese? Amran is a Pakistani. Why did he come here? Babi bajja mu balwadde nga balamu. Baina okubifuna nga abantu bakyali balamu. Of your surgeons are indicted. Abasawo 6 mu basatu. 6 mu basatu. 157. Yes. Nga bannansi bawano badde mu yo business ey'okutunda ebintu by'abantu bannaabwe. This is going to be carried out according to the most secret benchmarks. This is what he told Dr. Wawuya in Mulago 5 years ago. When this same man who is talking met Wawuya and his colleagues from Mulago to introduce them to this trade, he told Wawuya at calling in when I was watching them, don't care about, we are hearing this man called Mirundi, don't care about him. It will be sorted out within a very short time. Am I sorted out? Can you fight Emandwa? Emandwa tebagirwanyisa. Emandwa means a human being that has undergone vigorous traditional rituals, and you were irrigated, you are irrigated by a superhuman human being. I'm a superhuman being. Yo yaitibwa Mandwa. Mwenda said, I will play his tape one day. I found this man as I was driving. This man entered my car. I asked him, who are you? Said Mirundi. Where are you going? Where did you enter my car? Where you started? He panicked. Nakube motoka yo kuchisenge. Nebwa wete ina na insurance $5,000,000 nga mpya. Nenjivamu nentambula. He was rushed to hospital. He found me there. The man is there. The man is there. Emandwa. I'm a Mandwa. Goli Mandwa. I'm a superhuman being. Professor in 2014 told them, I've observed this man is not a human being. He will defeat you. Better talk to him. No. Ntegedde leero oli Mandwa. Otegedde omutima bwe gugula. Omutima. Tebali mulufula. Naye otegedde omutima bwe gugula. Nti Katonda yakuwa obugagga bw'otambula nabwo. Ebyo bye balamuza by'abantu, byante, byambuzi, byankoko. Kugambye, even the president of Uganda can easily identify, because he has interacted with that man on a number of occasions. Amumanyi. Ne President Museveni abimanyi bino. Amumanyi oyo ayogera. Lawyer by profession. Tamale. Chairman wa mafia gang. Let me tell you, he bought a number of poisonous tablets that is hiding under his pillows. Mulaba. At one time, they resorted with his wife to go under the bed. Nga mulaba. Nakuba esimu n'agamba, you bagged my house. Why don't you come and debug it? I said, how did I come? I know you were Mandwa. Tamale. Omuntu ayinza okubeerawo ng'obugagga buli mu muntu munne. Balina ebizimbe everywhere. Buli kibuga kye baafuula city balinamu ekizimbe. Buli kibuga kye baafuula city. The city, the creation of cities. Balinamu ebizimbe. Sokoleke. Kabale city. Nakasongola. Wakiso city. Gulu. Lira. Arua. Jinja. But I was watching this honorable. The president called a special cabinet, a special meeting of cabinet. I heard him shedding tears. I was watching him with his colleagues.
They told him he was in a meeting and they called him that there was a special cabinet meeting. He rushed. He came back within a very short time. His colleagues asked him, why are you back? Moses has told me to go back, organize myself. If the matter goes beyond my control, weigh in, you either resign or I sack you. I was watching them. Ekintu kyatuukaawo Tamale. Mbakubidde abasajja bano baddokita bamwe temulina baddokita nabagamba nti they frustrated the president's efforts to bring Cuban doctors because they could not carry out this exercise with the presence of Cuban doctors. We rather bring the all you ate obujozi obwo baddokita bonna bakabiremu abatembe ennyonyi ne bannaabwe abatono abo bawawuya bannamaganda. Have video clips onkola ki? Go to court nkukube nkumalewo. I laughed. A judge came to me running. A judge came to me so like nachobe came to me. Omulamuzi atenga kye kimuleta. Omulamuzi yazze na ngamba bankubira amasimu akanga. Ntino kyate. Mpa ku video clip simbalabe. A judge, a high court judge came to me running, seeking mission protection like nachobe came to me running. See nzanti mbakulaga mu video. But why did Museveni give this mad man all of this technology? Professor Nabagamba, he needed a flamboyant man. Mirundi is a flamboyant and super arrogant who cannot be compromised. Yes, you go to markets. Many markets are guarded by mad people. Baba kubadda tebalina bakazi tebalina baana tebabba bintu mu katale mbakubye kabateera mu kampulira nkabateera ne video weziri video zirina e machine captures you video ekintu ekinewunyisiza kyogambye nti ne president abimanyi n'amaloboozi gaabwe gonna agamanyi. The president can understand these people. Ani atalimanyi oyo musajja eddoboozi lye ani atalimanyi nakwezi yali yewadde obutwa ne bamutwala ne bamujjanjaba ayina empeke mukaaga ziri ku piro ye ayinza okuba kati yewadde obutwa. He is known. They are known. The voices are known. I edit because I'm mature. I edit. They mention people's names. Very powerful people names. I edit. Tamale. Mbijamu. I edit. Kakati balo omuntu. Bamugambye sente mmeka. Omuntu ali mu sente mmeka. Tamale bwe kibeeranga bagambye nti nno omutima gwa mutwalo gumu mu 2,000 amawugwe ga 8 si gyebiri egyo kidino oba ensigo ya 2,000 si gyeneegyo ogatteko bonimaro obusomyo bwa 6,000 kilo mukaaga gattako emitwalo na si gye 10,000 which means omuntu omu wa 10,000 omuntu omu wa bukadde 375 nabagamba tebagenda ne bali bakolera malwaliro bagenda ne bakubira esimu ne bagamba nti we have examined you have cancer breast cancer okusala amabeere go miliyoni 8 naye bagatunda wesasulira wekka noleeta mukazi wo newesasulira okufa. Dokita nakugamba nti omwalu batikuuku ajja kuba bulungi naye nga yakuba simu why eyo ennyumba ya miliyoni 2 ekyaliwo mbayina ku masimu muntu anti gwoze bana abantu emitima gyabwe Tamalibwe kibeera ng'ensonga giyogerako yeeyo emitima gyabwe gyamayinja mumpeereza ne sente nendya temwali nkubye bukubi. I've solved this problem in the hospitals. Nobody would do it because abamawulire ba Uganda baba wa 10 billion. Ngate twazira bako 10 billion to put the print media njukubye nane njimalawo. Boke de abadafunye millions of dollars bili akubekerezia namusanikidde bali dezabwere. Mulimu omusajja ayina ennyumba ebulenga ayina Nalongo. Olwakutte ku sente ziringa njaga yaguze ennyumba emuyenga nakwata n'omukazi namugulira emmotoka Nalongo yasigadde yebulenga nagenda n'abamyusa entumbwe. Yeah, rejected the money. Nebagamba, do you know
to intimidating a family. They failed. Let us starve him economically. But the president sent a zampa. Ne recently, Museveni yampa sent. Museveni yakwade sente neda. Yampa debaziwamba. President nabagamba nti omusajja oyo tulaba t-shirt buno. Omusajja ngera anti oyamba. Yabyambala. T-shirt zonna yazambala before election. Nanyini buyinza naziwamba. Nanja banyo ndongwasa mtu. Nanja bamulenzi kwe. Nanja bamutu ogongwasa. Stop harassing me. Stop hankering on me. I can incite the population against you. Bamutu ogone bagwasa. Era kati president nabalabyenga boogera. Ayina gwe yajjeko obuyinza obumu. Nabutwale wa muhozi. Mbalaba boogera tibanaddukirawo. Oyo tumwebaze yagende South Africa naleeta oguma bwe guti nengukuba naleeta omuchina namwa $5 akuba ebyuma byange n'omunala nenkukuba ku byavu ba nagende wamba wakukuba ng'okozesa ki technology nagende wamba owacho wemmandwa gyogambya gyoli nkukubira akatambi nga pajamu ayogera ne tumwebaza amubuulira tiwakoze ensobi omusajja musasule mbamba labe wange bwenti eno technology mulala naye kata nze bitabuddemu technology owa miso ogateko n'emmandwa ebyo bisobola okukolaganira awamu emmandwa tekubwa nakalema yewanise olaba nakalema yetutte mu kooti ate nga yagala Museveni ayogere nga bwe yayogedde ku gundi ku musenero nti odike nakalema bakututte mu kooti Museveni tasobola gaana kooti nakalema kwata obujulizi bw'obutwale mu kooti bwali otudde ne Nalweyiso wali n'entwe y'eppusi nabawemanga bwendi nga ne Sabiti yali atudde wano pulezidenti atudde wano nemba tunoolya ngamba tunule bwenti nakalema ne Nalweyiso mwe you're here. Okatera mandwa ndi injineshe zakayo kale bakalijo mbakubidde emyaka 8 ate mulinde mu gwenso. Kitegeeza kyecho kyogedde okatere mandwa. Ndi mandwa tekubwa. Okube mandwa no injinesha mungoye nebwe esitoka kutaka. Kye kukola kitegeeza nakalema yina kutemba. Nakalema yalumbanga ngaraidinga amakampuni gaba n'abalala bano batwale. Amakampuni ngalumba amalala. Agatwala abantu ebweru. Wese sulide sente. For Southern Ugandans, girls were killed in India alone, subjected as we have been hearing recorded tapes. They are subjected to prostitution by drugged men. Once they are exhausted, they are surrendered to pharmacies. Ne baba ikula mugundi. Kati omuntu ayina sente meka abasajja bayina sente meka. Waliwo wano omusajja atwala abaana 10 ebi. Yekasa yabatunda yo nazimba mu nebizimbe mu Kampala. Mumanyi. Omwana omukonjo namuwonya. There is a mukonjo man. Is a son of a general. A serving general in UPDF. Nayo we bali bamututu. Bwatuuka yeri nabaga nti taata wange Tamale Mirundi. Ne bamuga nti Mirundi yakuzaala ddi. Gye bamututte ettake. Baino usanja kabakola ki mvuka naga nti kankweke passport yange banende bati ne bamboza negwe tata wani yakuzaala tata wange Tamale Mirundi tate gwe yakuzaala ati mukazi omukonjo bamukomyawo wano bamuwa air ticket n'akumufula omutake kikume ebibiri byagenda nabyo tebaliyo ebibiri byagenda nabyo tebaliyo nenga the business is operating in Rwanda. Tamale otisiza abantu gendebwe mugendi Tamale you go if you feel that this is fiction. Those names, the voices are known. That's the chairman of the mafia gang. The one who's speaking is a lawyer, has served on many commissions. He was once a minister. Katugende kubirala neso soko badire mu babalire tegwe bakujja ko passport Tamale soko bobeda omuntu okusinziira ku nteekateeka n'akatambye kano kempulidde kotuzanyidde olwaleero okusinziira ku muchina nze gwempulidde mu katambi kaneeno kotuzanyidde olwaleero. Let somebody who knows Chinese. There are many Ugandans who know Chinese. Banji atukubire tufune atukubira atugambe nti oluchina lufu tulinayo ne
Atubuulire mutabani wa Sebagala yaleeta Chinaizing Uganda Oluchina alumanyi bulungi atukubira akanti siru China atukubira essimu naye nga okusinziira bwe mpulidde nga bavunula mukaleero omutima gugulibwa $12,000 which is $12,000 amawugwe $8,000 ke kanana $1 ejo si gyebiri ensigo kidney nga egulibwa $20,000 gyemitwalo ebiri eja dola obusomyo oba bone marrow nga bugulibwa emitwalo 6 eja dola kati emitwalo 6 bwogigatta ku ebiri ogatteko n'ogumu 2 n'akanana gyemitwalo 10 kitegeeza omuntu omu bamugula emitwalo 10 eja dola ate if he is a younger girl between 16 years and 36 years who has never delivered they extract her reproductive organs nabana bajijjamu byonna ovary ne agula milioni za dola 7 oyo ono omwana byali akola ono omwana w'ennansana they can even identify younger brilliant girls at the university ne befuula boyfriend baabwe babadrilinga if you go to houses ekenagulu when your boyfriend tells you that let us go for a test tolowooza nti ayagala kutestinga sirimu okorespondinga n'omusaayi gw'eri customer gwe bayina kakati eyo enaggulu eyo eri amayumba post houses where you go nga bayina ebitanda mu ebiri ogenze kulaba boyfriend wo nti akulabe ne bakuttirayo iri Uganda enaggulu yes waliyo amayumba yes these are easy ladies boyfriend wo hakutwala nogamba ngenze kulaba kinnyo kyange let me introduce you to my parents you are dead omwana wange bamu identifying a very bright girl all my children are monitored by satellite all my relatives monitored by satellite I'm an international asset tugende ku nsonga endala ate buli muntu overhaul your hospitals 63 surgeons have been indicted overhaul your hospitals amalwaliro bakyuse abasawo bonna balete abacuba oba bawandisa abaana abapya how come that religious leaders are not talking about it is because their hospitals are also involved how come that there is no minister who is talking about it the only thing they are saying that we should bring a law to legalize nawulira ayagala okireta nti balete eteeka bali omunsi is a subject of investigations no yajja kutemba bali omunsi buli avaayo n'aliwagira yenna agenda kutemba bali omunsi is now a subject of investigation bakutaddeko bali omunsi now you wanted list naona ku bali omunsi yaganti Museveni ye yatta nebanda nali okachuka na deno ebyo byali byadda basiredi bali bamukubidde ne gundi kwasi the king nga bali omunsi afuuse bali omunsi shemulesi bali omunsi bakutaddeko ku list bali omunsi was on this bali omunsi oli mu kategori ya nakalema who is right other people's companies bano batwale bokka nakalema kateera mandwa natulya nakalema awe ne nalweso ana tebali mu habit ya kwetulisa era tekiriyo watugamba nti tebali mu habit polisi yategeza bano babaluse ababiri bajjidde ku pichipichi ku parliamentary avenue IPS ne ku quarter guard ya CPS andika nkobole babaluse obulere have established okabagenda nti bayina amanya naye oli bamugambye mbomu ye Musa Abdi oli bamugambye nti bwotuuka ku CPS ng'okuba essimu mubuuze gundi ne mu ssimu mulimu remote bayina remote Tamale Mirundi yango tukubuuzeeko mu mbalule ndi musiru sokolide Tamale sokolide omusajja yafuutuse mu loogi emisinde omusajja yafuutuse mu loogi emisinde omukazi yabadde akubira banti oli luddawa namuga nti ndi mu ddwaliro n'akwekensa omutu ng'ali bwerere tunaawonako ku bwenzi mukazi yabadde akweka simu ye ne mu simu mu ebiri
kasola bakubaako bessimu naye bannanga abayina jaketi n'ebinanga n'ebyo bannayuganda bebakulaba baddu naye tulina eggwanga Ugandans. We went through all hard times. Katonoko Tamale. Watugamba security ebadde tugamba kubukugu bwe tuyina tetukyasa kubeera na terrorism wane. Bya bulimba ashwali. Ne batugumya. Do you know? Gwe ng'omuzadde omwana akutuma daddy ondeetayo kino na kino naye nga tolina sente. Era tomala mmanyi. Ekantu ebeera mu hope. If the Americans could not detect about 12 warnings, America was humiliated. Twin Towers, Pentagon, watula security officers. Bana Uganda mukomye omuzo gw'okwagala okulootinga. Emmotoka bwegwa mujje mu baba erigundi. Bomu bwetulika sitewe yayuwa. Ejja kulootinga. Why? Bayisobola okuleka bomu 3. Gazigenda kutulika ati intervals. This is what affected the Americans. Ne Freddy enanga yakyokeddeko kino. Ennyonyi eyasooka bagita accident. 6,000 firefighters went okuzikiza Twin Towers. Eyokubiri nebattiramu. When a bomb explodes or something you don't know, remain where you are. Tamale. Bwetubeera mu ambush. Abasoma eby'abasirikale. Ambush means ntisinafa. Baba guddeko anawe. Yes. But when I hear bullet, it means I'm not dead. I remain where you are. Am I? Muleme kuddukira. Taking a cover. Muleke ba specialists. Bo bajjewo emirambo. Oba bayamba abantu. Naye ogenda okunyaga. Omuze gw'ogenda okunyaga. Edda Abaganda. Bwe bakubanga oligiro n'okuba enduulu wumula naye kati tekyali ewummula buli omu anyweza sitapuli ye ne munyenyi bakuga first attendant yourself bitu ne boba ne baby baga first attendant yourself ekyokubiri when a country ng'efunye ba terrorist abatalina kye baagala ogwo batuga nti omuganda agamba nti omuzimu ogunatta tegwogera bakunyokeza byo byenkoko tegwogera n'omusimu omutamivu mukoma okutamira nga mukoma okunywa omwenge ekiro omuzimu ogutamidde bwe bakunyokeza byo byenkoko tegwogera omuzimu ogutamidde bwe bakunyokeza byo byenkoko omuzimu gwo tegwogera bw'oba wafa ng'otamidde omuzimu gwo tegukola ki muleke okunywa omwenge ekiro esakolidde Tamale tugende empola kati a terrorist atayina agenda tubayita rebels of no cause kati terrorist wawana ayagala ki wano oba yagala kuwa batugamba ADF yagala kufugako wano anti kankubuulire you go for an election because the constitution nobody can allow you abagamba nti Museveni bw'abeera ku bbalo tosobola muwangula yanti kyenkubuulira abamwe bagamba no why can't you wait him wa myaka emeka kyovala nawandika akatabo kano katukole bwe Tamale kanzijewo buno bwe tubujjawo tumuvinge lumu tumalaga akatabo ke nawandika ku terrorism nabasomedde akatabo ke nawandika ku kizimbe kya Agakani mu 2012 nembaganzo ntegeera nti mu Uganda mulimu terrorism Agakani yakyusa ekizimbe kye ekya Jubilee building n'akijja mu glass n'akiteeka mu concrete abajja mu 70s mu Kampala ekizimbe kya Agakani yali box ekyokubiri kyemutamanyi mu kukyembazi za Kampala sekanso mulimu ebibaati bwe biti kyali kya second wadi okwegaliramu mpozi nga babibbako bullet proof